live. Takbir! Allahu Akbar! 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 Mukama waffe naye kaseera kamusaba okkirize tufune shekhe agenda otuwa edduwa wano duwa insha allahu taala Qur'an ewedde ate oluvannyuma babuli agenda okutandikiramu وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد. Botannatuuka ne tumanyi nti waliwo yetisoobaka bwe tusaba mutwebalize nnyo kubanga abadde ensonga nnene mu nteekateeka eno. Tusaba Allah jalla jalaalu Honorable Minister Cheune Haruna Kasolo Allah mutukumire mu bendo lino insha Allahu taala. Twajalaalu abeerenga amujaza khairi. Twagala okwebaza Mukama ffe Haji Kasibante imidia kawu katono nnyo Haji Kasibante sibo musonyiwe mukatono sibo musukulumu mufti Super Supreme Mufti abakungu bonna boyise nabo twagala okwebaza olwa security mukkirize bakadde bangabe ebitiibwa Mukama ffe mukulembeze ne delegation gye watambudde nayo ey'okwaniriza Mukama ffe Super Supreme Mufti mu ngeri ey'enjawulo era nga bateeseteese Sheikh Anwar Serei isaba okkirize zibadde dakika 5 naye obeerenga ofuna emirenga egusiddwa bulungi insha Allahu taala. وصلاة وسلام على حبيبنا محمد مصطفى grandfather of Hassan and Hussein. Eternal greeting Sheikh Al-Kabir Muhammad Sha'ban Galabzi. I recognize your presence today on this moment affairs. The Honorable Minister of Parliament, the Minister Haj Haruna Cheune in his absence, the Resident District Commissioner, the Chairman OC5 Chotara District, Mr. Patrick Chintu. We also Chotara Rekai Muslim District Chairman, Mr. Asman Rudahi, Sheikh Galiwango Sulait, the District Mobilizer and Hajj from Makkah, Hajj Mpaka will be back from Makkah. The district mobilizer, I repeat, Haji Mpaka will be back from Mecca. The district treasurer, the community elders, brothers and sisters in Islam, the political figures on this momentous occasion. I first of all sending my sincere apology to your eminent welcome. We really send you our sincere apology. It is within Uganda, Sheikh Galabzi Muhammad Sha'ban in our district, sir. Your presence today and the leadership, we are grateful for your guidance and your unwavering community, but as a symbol of justice, wisdom and compassion, uphold the first. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Twebaza muganda ffe Sheikh Anwar waffe omukulembeze waffe mu ngalo naye mbadde n'abantu babiri benjagala okulaga ensi eno. Waliwo mukisa okuva eri Mukama waffe Super Supreme Qadi amusalideko saba Allah subhanahu wa ta'ala okulembeze bye yamuwa okulembera
bulijjo tubalayiza ku Allahu akbar. eyamba ku basecretaries n'ab'ebitongole okutalanga disitulikiti mu mirimu egy'obuvunaanyizibwa. mujjeko wano alimamulisa naye simulaba andaba nga nkola ne bakitaabwe era ne bakola emirimu mingi gyetwazimba amasomero. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. أنا شيخ عامر سنسالي. أنا شيخ أمير سنسالي. وعينت قاضيا لمحافظة شوتيرا راكاي. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم أنني سأخدم الإسلام والمسلمين إسنادا. الشيخ عامر سنسالي يزيدوا okubeera omukulembeze nga supreme kadhi wakyotera ne Rakai. Alidde mu linnya lya Katonda ow'ekitiibwa n'agamba nga akakasa n'olulimi lwe ajja kuweereza obusiraamu n'abasiraamu okutwalira awamu ng'agoberera amateeka ag'eshariya yaffe y'obusiraamu agaggyibwa mu kitabo kya Qur'an eky'ekitiibwa نسد بكى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. abakyala muzikiriza abasabanya banyabo nebaze nnyo abantu abatali basiraamu wemuli abantu abatali basiraamu sebo tukolagana bulungi nnyo sirina tabu yonna buli webabeera nange wembeera. netwebaza nnyo gavumenti abakozi ba gavumenti mwenna kyamani C5 RDC kaawo n'abasigadde bwena bonerasootwa abawakkaali ate batuuka naye ekyenjawulo mukamange ekipirimufuti kyenjagala okutegeeza nti bwe namala okuba wakkaali navuga emmotoka ne tugendayo naye njagala kwogera ku bantu babiri minisita waffe Allah musaasira wangula akalulu era n'emirimu ayongera okugikola obulungi atukoledde nnyo ate ani nebaza ne Kyemanuel C5 oyo sebo bwana Kisekulu wagiyimiriddeko nsaba busabi ne famire ya Sheikh Matuufu Badu abantu ebiseera ebisinga bwe bafa famire zinyiga n'ebyobusiraamu nezibikola ki nezibivaamu naye nja kwebaza famire ya Sheikh Badu Matuufu olw'okubeera ey'obwenkanya. Sheikh Badu Matuufu twamuwa emmotoka ya ofiisi mu bigambo bingi era abasinga balowooza nti iriemu omuntu naye famire yakwata emmotoka negamba nti emmotoka eno si yaffe nga twalina kusitamuguwa emmotoka tugizaayo kuki ku disitulikiti kubanga egenda eweereza obusiraamu. Ekyo kibeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire nti olwaleero abantu bano bakutuleetera mu ofiisi nga tetukumanyi ne bano ne bakuteekamu obwesige naye si gwe obasinga. Allah jalla jalaalu yamanyi lwaki ggwe abantu bano babeere naawe ebbanga lyonomala ng'oli ku mazima. Bannange omusajja ono ebbanga lyanamala nga ali ku mazima mutambule naye mumuyambeko okuggusa amaki. Bwe mulabanga avudde ku mazima mumutereeze, bwe mulabanga avudde ku mazima mukole ki? Sigambye nti mwewagguleko, bw'avanga ku mazima mumugambe nti amazima ge gano. Bw'alemeranga ku bukyamu olwo mumugambe nti sheekhe tetutambula na buki na bukyamu. Tusaba Allah jalla jalaaluhu agondeze omulimu gw'ogenda okubeera nga otambulirako. Ebizibu bino birinde. Ekizibu ekisooka ogenda kufuna ebikompola okuva mu babuyabuya. Ababuyabuya bangi
abali mu kitundu ky'okulembera bo bagenda kukasukira bikompola beera ng'obirindirira. Ensonga obulabe obwokubiri ogenda kufuna okubeera ng'olumbibwa okuva mu balabe bo. Mbuyabuya taba mulabe wo naye aba tamanyi mulimo gwolina okukola kumutegeeza. Ekyokubiri olina abalabe mu kitundu ky'okulembera. Tewali mukulembeze mu bukulembeze ne bw'abanga akulembera biwuka aba alina abalabe. Kati mu bantu b'okulembera olinamu abalabe ogenda bafunamu obulabe. Ekyokusatu ogenda kufuna okunenyezebwa ennyo okuva mu bantu oyita banno be bagenda okugamba nti abantu bakwogerako bwe bati kino kyali badde kitambula bwe kiti sinakindi ne bakugende ku mulamwa. Ekyokuna ogenda kubeera n'ab'enswala bangi mu bantu abadde beegwanyiza ekifo ekigenda okuweebwa kati ogenda kufuna ensaalwa nnyingi. Obubaka bwa ssente bwa disitulikiti y'e Rakai Profesa Sekamwa Kaggwa Samuel atasobodde kubeera wano olw'ensonga nti aliko mbalala mu nteekateeka ez'okusakira Rakai disitulikiti okubeera nti enkulaakulana. Bakadde baffe obusiraamu ekyolotera Rakai tuli bumu. Neera ssebo omugenyi omukulu banna Rakai bantumye okutegeeza n'okwebaza enteekateeka eno okubeera nti tuli wano okulayiza omugenyi waffe ono. Bantumye okubeera nti abasiraamu baagala yunivasite y'obusiraamu wano mu Kyotera kusobole okubeera nti twongera mu byenjigiriza. Bantumye okwongera okubeera nga otukyalirako nga bw'ozze wano ekyotera ate ne waffe e Rakai otuukeyo abasiraamu bakwanirize mu mizira nga gino egibadde wano. Nga maliriza nja kukuutira basiraamu bannange. Mu bukulembeze bwaffe njagadde nkutegeeze nti siina kizibu. Kimanyi tulina ebiwayi bibiri naye siina kizibu na biwayi byonna. Ndakasa nze nga ssentebe nkolagana bulungi nabo. Ate ono Haji Ssensalire mukwano gwange nnyo ng'omuntu. Yeesitula najja n'andeetera kaadi n'addamu n'ankuta nanga atyaba nolina okubawo. Era oluvudde mu kyaki nenga mukyala wange nti kanzu bwe bateriiwo tujja yazikawo ku muyaano naye nina okuba ku mukolo ogwo kubanga ti kanzu eno olwaleero batujambadde bulungi. Era ow'ettaayi mwe mujja okusembayo okufuna ekyemisana. Tugenda okusobola nja kumusaba takoowa olunaku lw'enkya nja kubayo mu ofiisi. Siina gwe ngenda kuwa ttaka lino njagala kino kukiddamu nkisimbeko amanyi Sebo Supreme Mufti nga si gwe owandiise nti bwe tuba tulikwasa. Saagala kudda mu lutalo lwonna. Njagala ebbaluwa ng'evudde mu ofiisi yo gw'onaagamba bwe tujja okulikwasa ku lwa ofiisi eno ey'obusiraamu buno obwa district kadhi ono wa Supreme. So ebbaluwa ngenda girenda nze obuvunaanyizibwa bwange bujja kuba mu kulagira bagaba kubanga era ettaka bwe liba mu Kyotera district ng'ekyapa kya Kyotera ate nze Kyotera tewali kawaayiro kayinza kunnemesa kugamba nti babawe era mukakase nti mbawadde genda kubawaayo ettaka nange litali lingi nnyo neryendabanga ddala lisaana lyambawaayo yiika 10 nzirimeko ebinazi nange mwe munsabira mwe mulimanya nange kimumba. Okwanga olwaleero Rakai Kyotera tumutuusizza kubuweereza buno. Baayagala nnyo balayire nga tuli mu tuwaya Sheikh Badru naye tubagaa nti omukolo gwa dduwa tujja kuteekateeka omukolo guno mu ngeri enjawulo. Twebaza abantu baffe omupya awamu ne banno okulaba nga olwaleero mutuusizza ku kkula lino.
ebyogeddwa bingi saagala kubiddamu naye nga ekiri waggulu wa byonna abantu bwe bayingira mu ofiisi mulina okukakasa nti ddala mutongozeddwa mulina okukobereza obusiraamu. kyebagambye okubeera nti tuli registered ekyo ekibanyweza okukola emirimu gyammwe mu disitulikiti. N'oyimirirawo oba oli imaamu oba oli mukwatwale oba oli disikaali okukola emirimu gyo mu butongole, kubanga abantu babeera mu kyalo eno bamanyi okubalimba tibuteri abamanyi. Osanga ne baji certificate kazi ngono ba imaamu ng'ate alina z'abantu walala nga bamugamba nti ateeza erisiki. Naye byonna abasiyaasa mulina okuba nga mulina ebitabo, obutikiti obusala ebisolo, bali certificate, buli kimu. Bategeeza mu buweereza bwaffe twalyagadde nnyo kubeera nga mwerumaaluma, kubanga obuweereza bwaffe kugattako ku busiraamu. Mwenna abali ku lukiiko teri alina buyinza kugoba muntu kuba mwenna mulondebwa bulondebwa. Mba mulina ensonga mutulanga olukiiko ne musalawo kyasaliddwawo ekibeera nga kiteekebwa mu nkola. Naye okugamba nti ono yaaveewo ono mugobye, ekyo mu ofiisi yaffe tukyataddeko ejjinja. Tulina kwagala kubeera nti tugoba abantu. Bangi baali badde bawummudde nti emmoroka eyo okulabirwa kwayo okugikuuma obeere nga okitambuza bulungi n'okukola emirimu gyaki gya disitulikiti mumuwakuteremu omukisa inshallah. حقا آمين ونحن عبيدك رقا آمين وأنت لم تزل لذلك أهلا آمين نسألك في هذه الساعة الشريفة آمين تكسب كتوندا mu lukiiko lwaffe ne babatumya ne bajja n'olukiiko lwabwe ne tudda munda ne twegalira akamyufu ne kasiima nti Sheikh Amiri Sensalire abeere nga abeera supreme qadhi wa Kyotera Rakai okudda mu bigere bya mukadde waffe Sheikh Badiru Matovu. Mu kiseera kino kugatta abasiraamu awukanye njagala kumala kusooka kubatuuza bagatte tumire omuntu omu. Ofuna abeera omuntu omu nja kuzzaako okubalambula kulambula buli muntu waali nabwe buli muzikiti we guli nagwo nsobola okubeera nga nkutuukako. Ekyokusatu kyengenda okukola amangu ddala kusooka okulaba emizikiti ekisanaba kuzimbibwa giri obubi ennyo tusobole okubeera nga tugituukako, kubanga olwaleero nina abakulu benfunye okuva ku rediyo, okuva ku ekibuli, okuva e Kampala baŋŋambye noonye emizikiti tusobole okubeera nga emizikiti egizimba. Kyokuna nja kukubiriza abaana okusoma, okubiriza njaganya abantu basome. Ekyo kimbi nnyo ku muntu. Nsaba abaana Allah akkirize nabo bakubirize basome. Nnyo tuli basanyufu kulaba nti kazi atuuziddwa n'alayizibwa ku kifo kya supreme kazi. Era nga ffe abantu beeno tuli basanyufu nnyo, kazi tulinamu essuubi lingi nnyo kubanga muntu mukozi era ajja kukola ate akolagana n'abantu gasosola mu mawanga gasosola mu ddiini eddiini zonna zidakita. Era tuli basanyufu nnyo tusabe Allah subhanahu wa taala obukulembeze buno bwamuwadde akulembere abantu bulungi nnyo aleme kufuna kizibu kyonna inshallah. Alina essanyu lingi nnyo olw'omukuzi gw'ekyakutuusa tumusubiramu ebintu bingi nnyo mugaso obusiraamu bwa Uganda yonna ne kitundu ng'ekyakutuuse. Era abasiraamu mwinamu essuubi oba bakabwaze nabo tumusaba nababadde atusakire aba tulina obuzibu ng'ekyakutuuse twongere tufuna emikwano ekiba tukatulina essomero lyaffe lyetaaga obuyambi katiabayambire nalaba obuzibu tulina